Mu mwezi gw'okubiri omwaka guno twakulaga embeera ku ddwaliro ly'e Nakaseke nga abalwadde bagyekkokola era nga balumiriza abasawo okubawandiikiranga eddagala ne baligula ebweru kubanga mu ddwaliro teryalimu. Eddagala teribeerawo, batugamba mugende muligule. Najja wano nga njagala ddagala. Bwe ntuuka wano baŋŋamba ti eddagala eriryo teririiwo. Eddwaliro lino liweereza abantu okuva mu disitulikiti eziwerako okuli Nakaseke, Luweero, Nakasongola, Kiboga, Mityana, Kiryandongo n'ebitundu mu Wakiso. Buli mwezi abalwadde abasukka 3000 bayingira mu geeti yaffe okujja okufuna obujjanjabi mu ddwaliro lyaffe. Abaliddukanya batubuulidde ng'omuwendo gw'abalwadde be bafuna bwe gusukkiridde kuba bava mu bitundu ebyo byonna so nga eddwaliro liri ku ddaala lya disitulikiti nga libalirirwa okuweereza abantu ba mu Nakaseke mokka. Bano bagamba nti emitawaana gy'eddagala okuggwawo buli kiseera wano we giva. Tufuna eddagala ery'enkanankana miliyoni 6 buli luvannyuma lwa myezi 2 naye eddagala terimala olw'okuba abantu be batubajetinga nga district hospital naye abantu betukolako ate basukka ku district yaffe. So eddagala bwe lijja ne kirabika nga libeerawo okumala ng'omwezi gumu. Omuwendo gw'abakyala abazaalirayo nagwo gweyongera. Omwaka bazaalirawo abakyala abawera 3000 nti bano bazaalidde Nakaseke era nga abaana birth certificate zaabwe zisoma Nakaseke. Dr. Moses Kaweesa omukugu mu nsonga z'abakyala agamba nti ebikozesebwa ebirala biggwawo mangu olw'omuwendo guno. Omuwendo guno munene ku Nakaseke. Tulinamu amaddagala ageetaagisa agaba gataliiwo mu budde obwo ate nga tugeetaaga. Waba amaddagala olina okusooka mu mulwadde okumuteekamu abe nti ayita mu kusirisibwa mu ddembe. Weesanga nga byolina bitono mu budde obwo so nga ate olina okuba nakyo. Bano bambuulidde nti batandikawo special care baby unity okujjanjaba abaana abazaalibwa nga balina obuzibu obw'enjawulo naddala mu kussa n'abazaalibwa nga tebatuuse. Eyambye nnyo kubanga weesanga nti omwana bw'aba akooye tasobola kussa. Kino kyekifo tumutandikirako asobole okufuna obulamu. Omwaka oguwedde twakola ku baana 371 betwataasa senga saavisi eyo teyaliiwo obwo bwana bwandibadde bambi butufaako. Olw'okuba bafuna abalwadde okuva mu nsonda ez'enjawulo waliwo abajja nga beetaaga okulaba abakugu ab'enjawulo kyokka balinawo 3 bokka. Olw'embeera eno abalwadde abamu bawalirizibwa okubaweereza mu malwaliro amalala. Era referrals zaffe ezimu ze tuzikola olw'okuba abo abakugu tetubayina. Referrals tuzikola olw'okuba ebikola tuyina naye ate tetujja kukola bisusse ku level yaffe. Kati bagamba nti singa eddwaliro lyabwe lisummuusibwa okuva ku ddaala lya disitulikiti ne lifuulibwa Regional Referral kijja kubayambako okubawa obusobozi bw'okukola ku balwadde abangi be bafuna. Abakugu abo senga baba batadde ku level ya Regional Referral buli muntu ajja gye tuli tumwaniriza naye olumu emikono gyaffe tegisobola kubamalira services ze baagala nga bwe baba bazze. Akasente kaffe kajja kusuumuukako ba specialists tujja kubafuna tujja kubeera nga tweyongedde ku biki bye tukola era twebaza obukulembeze obwa district batuyambako buli tubaako kye twetaaga ng'eddwaliro district etufaako ne twebaza Ministry ya Health buli nsonga gye tututte mu maaso mu butuufu batuddamu. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.